Erinnya limwasinga okuba ate nga mumanya n'embeera ez'ekyukakyuka omukulu ono azze ng'akyusa amanya bannange Fred Sebaale kaabala sinnakategeera wadde n'akamu. Akayimba ako njogedde n'omulaalo yakafulumya 2021 nga tugenda mu kalulu nga basobodde okuba ate nga yafuna ka transfer n'ava mu FDC gye yali ayimbira n'ayingira NRM. N'agamba nti yalabikibwa n'agamba kayingira NRM. Omukulu oyo Dr. Fred Sebaale abajjukira ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu zaali ennaku z'omwezi nga 13 March 2020 omukulu ono yasobola okuba ate nga avaayo n'ategeeza eggwanga nti omukulu ono yasiramuka era ebigambo tebyali wala. Omukulu ono yasobola okuba ate nga abyeyogerera yekka ng'ategeeza omukulu Sebaale asiramusa. Ate olunaku olwaleero bikyuse muwulira. Abasiraamu muganda waffe ono abadde ayitibwa Fred Sebaale azze ono ku Masjidi Salman Farisi Kajjansi n'ayatula era n'ayolesa nti avuddeyo eri gy'abadde n'abeera ng'ayingira mu busiraamu era owetwale asobodde okubeera nga amutuuza shahada eyingiza omuntu mu busiraamu mu butongole. N'olw'ensonga eyo okuva leero onawone mumusanga mukitegeere nti muganda wammwe obusiraamu era n'amannya abadde ayitibwa Fred Sebaale era gakyuse n'abeera ng'alonzerya Ibrahim Sebaale. Ya Sebaale esigaddeyo naye gali gakyuseemu. Tusaba Allah amunyweze musiraamu gy'ayingidde era amuteere omukisa mu busiraamu bw'ayingiddemu era amuwe ebirungi ebyo Allah bye yateeka mu busiraamu era abeere nga amuwangaliza ku ddiini ey'obusiraamu gy'ayingiddemu. N'ebigambo ebyo tumuyazza mukadde waffe okweyungamu era bano okuva leero baganda mu busiraamu bajja kubeera nga muyambagana mu nsonga ezimu oba endala naddala ensonga z'okubeera nga weeyongera okutegeera obusiraamu bw'oyingiddemu. Aya basa ennaku z'omwezi ezennyini nga 2 omwezi ogwokusatu 13 omukulu Sebaale yategeeza nti afuuse Ibrahim Sebaale. Aha abajjukira omwaka 2011 omwezi ogw'omunana nga 12 lwali lwakutaano ku Kibuli omukulu Dr. Jose Chameleone yasobola okuba ate nga naye ategeeza eggwanga nti akyusiza ayingidde obuyisiraamu era nga bamutumye erinnya libayita Gaddafi Mayanja era yawekkerwako abayimbi abaaliko kwali Kaluuna gwe Sekamate obudde obwo yali yeeyita Sulaiman Sekamate era abayimbi bangi nnyo basobola okuba ate nga beebuuza Chameleone abalaki. Abayimbi bangi nnyo abazze nga bakyuka naye embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kiraze endowooza biyinza okuba byanfuna olw'olumu gabeera mawulire abamu endongo yaabwe beeweddeko nga balina kye baagala okukola oba diversion abamu babeera baagala kudda mu bantu basobole okuba ate nga boogerwako oba n'ensonga y'obwavu esobodde okuba ate nga ebireese oba ne covid ono. Kati omukulu Dr. Fred Sebaale asobodde okuba ate nga avuddeyo olunaku lwajjo n'ategeeza eggwanga nti kati yakyusizza akadde kano bamuyita Sebaale Chameleone Musisi. Erinnya liri Dr. Fred Sebaale Nawolovu Musisi lyerinnya lye wategeezezza n'erya Salongo. Omukulu ono Dr. Sebaale ategeezezza agenda kutuuza bannamawulire abategeeza olunaku olwaleero ababuulire byonna embeera nga bwetambudde. Agamba nti omukulu ono okuva lwe yazaala abalongo embeera yasobola okuba ate nga emutabukira. Kati agamba ye ayingidde obuwangwa n'ennono gy'agenda okuba ate nga atambuliza era amannya ge ye Nawolovu abaagala okuba ate nga era n'endongo agambye agenda kufulumya naye omukulu ono mu mawulire abadde avuze n'endowooza oba kyayagala okubala. Abayimbi bangi nnyo abazze nga bakyusa ne bavaayo ne badda eri abajjukira Mulangira Suuna yakyuka Stasha Mayanja yafuuka Farida Jostede n'afuuka Hasani Ndugga mwamuwulira eyakasembayo Vincent Segawa yasobola okuba ate nga ategeeza nti ye lukumaane
omukulu Segawa era yalina ebigambo yatugambako omukulu ono Vincent Segawa mukijjukira ekiraamo kye. Yenze Lukman Segawa eyali amanyikiddwa nga Vincent Segawa. Ensonga endeese ya kukola kiraamo kyange nga ekiraamo kino njagadde kituuke kwabo bekikwatako. Okulama kwange naama nti bwe mbanga nfudde ng'omwoyo gwange gwawukanye n'omubiri gwange nsaba Allah w'ekisa abasobozesa okukkiriza kino era kibeere kikakafu nti nze nkyogedde awatali kkakibwa wabula nga ddala kwesalirawo kwange nsaba bwe mbanga nfudde obusiraamu buvunaanyizibwe ku kuziikibwa kwange bwe mbanga nfudde era nga nsaba obusiraamu bukole nnyo era mbagirawo abantu b'ekika kyange abantu ba famire yange abantu bange babenga balaba bulabi bigenda mu maaso naye nga si be bavunaanyizibwa ku nsonga y'okunziika. Kitegedde ye muyimbi oyo gwe bayitanga Vincent Segawa Lukumani naye ye muyimbi muno wa kadongo kamuye asobodde okuba ate ng'akubye enkyukira n'asobola okuba ate ng'agamba nti ebigambo byawuseemu era ategeezezza nti kati afaananyeko omukulu Ronald Mayinja. Ronald Mayinja abadde atambulatambula mu bibiina ebyenjawulo wamulaba mu nuupu NRM paka we yadduka. Noono omukulu Sebaale bw'anaaba katumulinde naye ng'ensonga zeezo ye muyimbi wammwe amanya agakyusiza ye Dr. Fred Sebaale Musisi Nawolovu. Obitegedde ebyo tugenda mu kunyweza abasiraamu muganda waffe ono abadde ayitibwa Fred Sebaale azze ono ku Masjid Salman Faris ekajjansi n'ayatula era n'ayolesa nti afuddeyo eri gy'abadde n'abeera ng'ayingira mu busiraamu era ow'ettwale asobodde okubeera ng'amutuuza shahada eyingiza omuntu mu busiraamu mu butongole. N'olw'ensonga eyo okuva leero onawone mumusanga mukitegeere nti muganda wammwe mu busiraamu era n'amanya abadde ayitibwa Fred Sebaale era gakyuse n'abeera ng'alonzerya Ibrahim Sebaale. Ya Sebaale esigaddeyo naye galige gakyuseemu. Tusaba Allah amunyweze musiraamu gy'ayingidde era amuteere omukisa